po jako akawuwo. Ngebula olunaku lumu lwokka omwaka guno 2021 tugukuba olukumutwe bannabyabufuzi balombozza akaseera akazibu ke bayiseemu mu mwaka guno n'okusingira ddala mu biseera ebyokulonda okwaliwo okutandika n'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwa January ssaako mu kiseera ekyakakuyege we baanoonyeza obululu wakati mu kusoomozebwa okwalumima babuggwe COVID-19 olw'obukwakulizo obukambwe obwassibwawo. Bannabyabufuzi be tuwayizzaamu nabo bagamba nti mu kalulu akaakaasa mmeeme obulamu bw'abannaabwe bangi obwagenda ssaako n'abandi okusibwa makomera nga n'abamu batuuka kuvaayo nga balina obulemu ssaako obwegugungo omwafiira abantu abawerako. Kato Paulo nga yamyuka mmeeya wa munisipaali y'e Nansana agamba nti bannabyabufuzi naddala bali ku ludda oluvuganya gavumenti omwaka guno tegubabeeredde mwangu olw'okutunugunyizibwa kwe bayitamu n'okusingira ddala mu biseera ebyokulonda nga bangi abaasibwa ssaako n'abalala okufa. Gavumenti eno tetuyisizza bulungi okuva ne twagenda mu kalulu aka January buli omu akimanyi nti akalulu ke twayitamu tekaali kangu nnyo. Embeera mwenna mwagiraba, tiyagasi yafuuka tiyagasi, abantu abasinga obulungi baafa, abalala bakyali mu makomera. So ffe ng'abamu ku bakulembeze abayita mu kalulu ako tekaali kangu era tetwayisibwa bulungi ate nga twandirawoozezza nti obululu bwonna tebwandibadde mu mbeera efaanaganako bwetu. Ntale Kuraishi nga yamyuka omukubiza w'olukiiko lwa munisipaali y'e Nansana agambye nti ng'oggyeko okufiirwa bannaabwe mu kalulu abantu bangi abafudde mu bitongole ebirala gamba nga poliisi ssaako n'ebitongole ebirala. Embeera yonna nga bwebadde mukimanyi bulungi tufiiriddwa mu buli sekita, tufiiriddwa mu poliisi twafiirwa, ne tujja tufiirwa abasuubuzi abakukunavu, ne tufiirwa bannaddiini. Buli kitundu kifiiriddwa tegubadde mwangu. Kansala Kayigo Moses Kikulwe ow'Emmengo agamba nti bannabyabufuzi abali ku ludda oluvuganya gavumenti bakabya kajanja olw'ensonga nti poliisi mu biseera ebyakalulu yali nnyo emabega waabwe era ng'ono abasabye okukomya okumalira abantu ebiseera nga babasiba obutambaala ku maaso bo okuyisaawo ebyabwe. Abantu abasinga okukaaba nga bano ab'opposition bw'ogenda n'obatunuulira ojja okusanga nga security ate baffe balinga nnyo kusinga ffe aba NRM. Naye olw'okuba nti abantu abasinga naddala abalonzi tebabigoberera naye kati nze ng'egye mbadde omukulembeze nga neesimbyewo n'embigoberera nina ebintu bye ŋŋenda ndaba kuviira ddala ku bakansala okutuuka waggulu. Kivula nga Pulezidenti Museveni yagamba mu mwaka gw'2017 nti mu 2020 ajja kutuuka nga talina opposition. Ssalongo Sendegeya Samuel nga ye ssentebe wa Kitaka Zone mu Luka gw'e Busega agamba nti emitima gy'abantu mu mwaka guno gifudde nnyo olw'endowooza z'ebyobufuzi ezaawukana wabula n'abasaba nti mu mwaka guno omupya gwe tugenda okuyingira bawuliziganye n'abakulembeze baabwe ekibayambe okutondawo enkyukakyuka mu bitundu byabwe. Emitima gy'abantu gifudde olw'endowooza z'ebyobufuzi buli omu gy'alowoolezaamu. Bano benalemu bali ba people power. Bw'oyogera ekintu ekitasanyusa ye kibiina kyo oba nga kirina ensobi ekigize olabikanga omulabe w'ekibiina ekyo. Wabeerewo communication, empuliziganya. Enkiiko zibaali tezituula ebyalo kuba nti tulwadde ku COVID tetukkirizibwa kutuula bangi. Stephen Tumusime yakusakidde eggulire lino okula ABS Television. Omulezi omusajja wuuyo mulezi afudde. Kati naye essaawa zino tetulina buyambi lebe eggwanga lyaffe. Eggwanga baliwonzeeyo buli kimu ekyaffe kitwaliddwa. Kati n'obulamu bw'omuntu buyiganyizibwa.